Kambabuulire mmwe abalwawo okuzina emmana oba gwe abeera n'omuntu nga temwezina biki ebirinza okutuuka ku mubiri gwe. I think I have videos about this ziringa 2 eno egenda kubeera ya 3 ate nabagamba nze omulamu wenguddamu sitera ku repeatinga kyemba nasomesaako era bw'obanga oyagala okumanya ebisinga osobola okunoonya video egamba akabi akali mu kulwawo okuzina emmana. Leero points zendeese empya njagala owulirize biki ebisobola okutuuka ku mubiri gwe oba biki ebisobola okutuuka mu bulamu bwo igwe alwawo okuzina emmana naddala ng'olina opportunity olina omukyala ewaka olina omusajja ewaka naye gwe byokwezina mwabivaako mubiraba bulabi nga tolina na gy'obojjerera abojjerera ebbali gwe sikulinaako buzibu naye nga tolina na gy'obojjerera gwe wabivaako wabifuula bya bulijjo. Mukwano njagala olunaku olwaleero otandike okukitwala nti kya siriyasi ate otandike okutegeera nti okwezina kuyina emigaso ekigirimu. Ekisookera ddala ekigenda okutuuka mu bulamu bwo kwe kubeera ng'okala ekyo badde okimanyi gwe ng'omukyala buli bw'olwawo okuzina emmana buli bw'olwawo okuzinibwa ng'ate olina omusajja siga nti olina naye nga kikutwalira emyezi 3 ebiseera ebisinga ogenda kwesanga nti amazzi ge wali olina luli si g'okyayina. Lwaki? Kubanga buli lwe mwezina oba buli bwe weezina n'omwagalwawo kyongeza entambula y'omusaayi oba kye nandiise blood flow mu mubiri gwo. Because it's just your body is stimulated, right? Kitegeeza omusaayi gwange gugenda kuba gutambulira ku pace ennungi. Kati buli bwe neezina n'omuntu kyongeza blood flow mu mubiri gwange. Kati buli bwe ndwawo okwezina ate kidecreasinga blood flow naddala mu bifo byange ebyekyama oba genital area. Kati ogenda kwesanga nti ate emyezi 2-3 bwe naddamu okwagala okwegatta n'omusajja amazzi mane emmye. Ngenda ne ngamba nnyo abantu abajja mu inbox yange ne ngamba senga mukazi wange oba abadde ayenda kino kankitwale. Actually let me even address this mwabali ku kyeyo. Omukazi abeera ku kyeyo n'amalayo emyaka 2 n'akomawo omusajja n'agamba senga nze mukazi wange simutegeera mukazi wange yagaziwa mukazi wange simanya yalina amazzi luli eri oba baddeyo ng'agaba mana yange amazzi temuli. Mukwana abadde tagigaba luli eri yagenda ayina agasammuka kati takyagayina luli yagenda atobya buli kata kyabutobya. Abamu munkwate bulungi abamu. Not all this I'm saying it is applicable ku buli muntu. Waliwo abantu abamanyi okubalansinga omubiri gwe ti ne bwemba sifuna sexual activity oba ne bwemba seezina na muntu nti nina ebintu bye nsobola okukola ebisobola okustimulatinga omubiri gwange. For example, I do exercises ebyo bistimulatinga blood flow mu mubiri. Ekirala ninza okuba ndya emmere ennungi egenda boostinga libido yange ebyo bigenda kunnyambako. Ti ne wamba ngenze ne mmala emyaka 2 n'enzirayo ewaka omusajja ajja kunsanga ng'ate amazzi already geeyongedde nako naye abasinga muddayo ne kibazaringa n'abakyala senga n'agamba nayisenga nze banaye naswadde omusajja nali nina amazzi kati sikyagalina. This is caused because oluddewo okuzinibwa ate nga wali ozinibwa tewali musisita oba tewali mbeerera. Buli bw'olwawo ng'omubiri gwe tegupracticinga kintu ekyo okuguza mu layini ekipracticinga same applies to men. Ti omusajja asobola okuva Uganda nga yali atambula luutuze 4-5-6 bannanga agenda okuddamu okulabika nti ajja nga maama amala mangu ng'ogamba like abaddeyo nga yeebakana bamalaaya abadde yafunayo ebikazi. Nedda mukwano abadde teyafunayo ebikazi omubiri gwe gugezaako kwadaptinga ku kintu ekipya. Gwasooka ne guyoya ne guyaayaana nagwa abakyala tuyoya bannange tuyima omukazi nga yayimye olemwa ne tuyoya ne tuyaayaana ne tubivaako mubiri ne gugamba wange bino byenjaayaanira tebali bimpa ne gubivaako bweppa kati ne gugenda mu flight mode oba ne gugenda mu silent mode oba ne gugenda mu mode oba ngiyite ntya nga guli eyo kati ate oguzuukusa goloboza mbu ogwagala guzuukuka omulundi gumu. Nedda. So buli bw'olwawo okuzinibwa ebyo bye bigenda okutuukako. Namba 2 obwagazi bukkakkana. Kiki ekikkakkanya obwagazi? Buli bw'obeera ng'oli mu kikolwa ky'omukwano waliwo hormones zentera okwogerako ezibeera stimulated oba hormones ezibeera mu mubiri gwaffe. For example tulina estrogen tulina oxytocin. Zino hormones zijja oluvannyuma lw'okuba nga nnyimye oba nga ndi mu nsonga za mukwano zibeera produced in larger quantity oba mu quantity mwenzaagala. Kati buli bwembeera nga sizinibwa kitegeeza sikyayina nnyo kintu kindeetera ku producing ba hormones zineeno. And oxytocin actually it's a happy hormone ekuyambako okuba nga oli musanyufu. Kyova olaba omukazi nga bamuzinnya obulungi n'omusajja nga yawoomeddwa emmana n'osanga omusajja nga alina omukazi gwe yatambudde n'amuzina ebirungi alinza okujja ku story hub nampa story nga 8 ng'essanyu vibe gyalimu eri waggulu n'omukyala bwe guba. Ate bw'osanga omusajja oba omukazi aludde okwezina n'enkoko ne bwe yeepimpinira awo mu maaso ge gwe olabanga omuntu ng'agoba enkoko
nga yeepimpina byayo ali ku mbwa zikuba amayinja ali ku pusa zikuba talina kisolo kyonna kyayagala kulaba nga kyegatta nugu bambi nnaku ebeemuluma mubasaasira agamba laba ne kino ekisolo obusolo kifuna kyokka nze ndi wano eno omuyimu ogunzita sina yadde ankwatako sikyakwatibwako munnange homoni eyo ekola kyamaanyi nnyo mu bulamu bwaffe kati buli bw'obeera nga teweezina obwagazi bugenda kukkakana oba ogenda kufuna mu luzungu kyerandiise lowered libido togenda kubeera na bwagazi buli bwe naabeera nga siina bwagazi ebivaamu olowooza ki ebivaamu byebyo si alina bwagazi sikyagala kunkwatako kwegamba nga mbeeraawo bwentyo namba 3 njagala kwogera ku kye tuyita pelvic floor muscles. Wanjogera ku kigambo kiyitibwa pelvic floor muscles bye binywabyo ebikwatagana wano nga mu nsonga like si mu nsonga genital area like 111 va ku magulu kirira va mu kiwato kirira yambuka kati 111 ku pelvic yo ebinywa ebyo byolaba ekisinga okubireeta okubeera nga bitoninga up okubeera nti bi engaging mu activity y'okwezina nti amagulu wanika atudde no styles zemukola zikuyambako obeera nga akola exercises emmana eno buli bwe contracting nga bwe expanding it expands and contracts buli bwegazi wanga bweddawo ebeera ekuyambako okubeera nti bino binywa biba bikola omulimu ogwo kati buli bw'obeera nga tokyabikozesa exercise oyo kubanga oyo abeera exercise waabyo buli bw'obeera nga tokyakola exercise oyo ogenda kwesanga nti ebinywa byo bino biluzeninga oba binafuwa not weakening but ngambe ntya kale kangambe nti binafuwa I don't know how to put the word in Luganda tekivaayo bulungi binafuwa nti ogenda kuddamu okwegatta nga tokyanyumirwa kwegatta oluusi ng'ogaziye waliwo yangamba nti omuntu asobola okugaziwanga teyeegatta ekimu kubiyinza okugaziya nga ate teweegatta kwe kubeera nti olina bi-infection okitegeera but n'ekirala kwe kubeera nti exercises z'okola zirinza okuba ziri vigorous oba z'amaanyi nnyo n'ekirala ekirinza okubeera nga kikuvira anyway tetuli ate ku nsonga zagaziwa so like oweakeninga otuuka n'obeera nga gwe omukazi amala amangu omanyi omukazi okumala amangu nti mmala mangu ng'omusajja akadakiika kamu ng'omaze omusajja batannasamula oba sikyasamudde nze nkooye in fact obala ofuuyira kagalo nga bw'omubuuza omaze oyagala asamula era olukugamba nti nsamudde oba toyagala kuddamu kuddako lwaki kubanga munnange masoozi zo zino eno oba kye tuyita pelvic floor muscles zaaluzeninga ziri luzi tezikyasobola holdinga on kubeera nga bakuzina ebbanga ddene. Namba 4 omuntu yenna alwawo okuzinibwa oba omuntu yenna atazina mmana amazima googera oba ne stress olwo kye tuyita increased stress levels nti stress wate tabanga wange ekisooka ebintu ebimu ku birelievinga stress ekyo nali nkisomesezaako ebintu ebimu ku birelievinga stress ye oxytocin eyo happy hormone yetu producing oba okwezina kurelievinga stress kukakanya stress kati ogenda okwesanga nti gwe olina stress tozinibwa kwagamba n'obeera frustrated n'owulira ng'obikoye gwegezaako okwezina olabe dopamine oyo producingibwa ne gundi endorphins it's called endorphins actually not dopamine endorphins ne oxytocin ezo hormone ebbiri ezo eziproducingibwa zizanya rolo nnene nnyo mu kustabilizinga stress levels oba mu kukakkanya stress mu mbeera yaffe ey'omukwano oba mu mbeera yaffe ey'obulamu oba eya bulijjo. Ekirala kye tugenda okusembyayo kwe kubeera nga tokyafiiringa munno. Tusobola okwewamu ka break for example ka wiiki tusobola okwewamu ka break for example ka mwezi it is very okay and very normal. Ka break kanono bwe tukeewa kigenda tuviirako okubeera nti tuba twagala okwegatta tugenda kuba tuyaayaanirwa naye bw'otuwewa ki break kya mwezi gumu ennaku 3 nnyingi nja kukola kalenda ndaba oba nsobola okumalako ennaku 3 ennaku 3 nga ndaba nnyingi kale tuve ku nze naye nga nnaku 3 nnaku 6 nga tebakukwatako temwegatta munnange ogendako ekigenda okuvaamu ojja genda okutuuka ekiseera nga bw'otuuka ku nsonga z'okwegatta muno tokyamufiiringa tokyamuwulira bwakukwatako omubiri tegukyasenyala oluuzinga kye tuyita emotional connection eyo gye mwayinawo nga omuntu bwakukwatako you know okunyumirwa okwezina it's more than this it's more than just okukwatako
olwo connection eyo gy'owulira ng'owulira omuntu omuloboozaako n'oyima byonna byonna biggwawo anti oba watuuka n'omanyira nti ebyokwezina ebiwo tebikolayo. Byebyo nno ebyange temwerabira subscribinga kulikinga n'okomentinga. Omukama abanjagalire abankuumire ate abampeere ebisinga obulungi. Baagala nnyo nsaba abanzirizeewo akadde kammwe ke mufisse okujja okulaba vidiyo zange ate gwe alayikinga commentinga sharinga bannange nsaba Allah yaba akikubalira. Mbeere bulungi mweraba. Mbaagaliza okwezina okulungi. N'amaka amalungi ne relationship ennungi.